President huyo ngabagala sajja bategane kamera iri wali waggulu nenda najibasongera kwa nagamendala iri. Breaking news, embeera ey'obunkenke ebweyongedde wali mu State House wetwogerera ssaawa zineno. Kamera ze ba installinga wali ku NUP zirabiddwako nga zikola olunaku olwaleero. President wa EU watuuse ku kitebe. Bobi Wine abimulaze byonna batiddemu recordings bazitutte bazisindise mpaka mu ICC wamu ne Parliament ya European Union. Byonna mbikuletedde maaso ogenda kubanga obirabirako omuzungu oba President wa EU na ye hatide mu video eno nga tetunagenda maaso badde nsabo jimpeleka like nga kasotambula katukire obona bandiyagadde okumanya kweno information naddala bana ba National Unity a platform team Bobi Wine musembereko waneno watana subscribing asimanyi kyolinda subscribing wegatte ku mukutu gwaffe guneno gwa Wanda Boy kale katutandikirewo olunaku olwaleero waliwo President wa EU akulira ku bintu bya election yasobodde kubanga akyalirako Bobi Wine yabadde yakatuuka we batyo cameras zasobodde kubanga ziraga nti ziri mu kutambula era abasinga we balabye kamera bazungu ne batyamu ne bagamba nti magala tukuba mu bomu Bobi Wine agamba nedda bana abasajja ba NRM bebazitimbo nga bagala kumenya buli kimu ekigenda maaso mu National Unity Platform nagamba nti byakoma wanoka ne wange magere basobola kubanga babiteeka nenda kimba mbyogerera soko ulirize Bobi Wine male kuletere kingisa hanensere ko betu temukawo katono maaso. Some violence around the by-elections in Kawempe North, and we have discussed and expressed our concern about that, as well as lately kind of interventions by the security forces against team members of the NUP president, and we have expressed our concern about that as well. This does not seem to point to a leveled playing field, which is so important in a democracy that is heading for elections. So we appeal to all political forces in the country to respect the ideas of democracy and to pursue these elections in a calm way to achieve fair and credible election results. We are also members of the press, we just had open, candid and friendly discussion with the EU delegation. We took the opportunity to express ourselves. Of course, the whole idea, the EU delegation wanted us to discuss a wide range of issues, including our preparation for the elections, our plans and our alternative policy. But ultimately, the meeting focused mainly on the issue of human rights, which we hold so dear. We took opportunity to also raise our concerns about the seeming hobnobbing of the diplomats with a clearly brutal person that is General Museveni's son, and we expressed our concern that the people of Uganda tend to view it as a support for their oppression. Of course, the leader of the delegation took opportunity to explain himself, which I would want to reiterate. Will explain it. So it was a productive conversation. I took opportunity to also raise the plight of our brother Eddy Mutwe, who is rotting away in jail, and I mentioned that it would go a long way helping him out if the voice of the development partners is raised. Saha njagala ekintu kimu bw'oba okusazeewo otambulire ku kululu hakuwala ukaana murra ogaenze ndi mazima ndi mwenkanya tekiina kye kikujjako ga nti nze Abaganda bemanyi tebamuwagira wangi nze Abaganda bemanyi tebamuwagira tebawagira gavumenti eno tebawagira mwami Museveni Abaganda bomanyi bemanyi kati ati nze nkulimbe kugambye bemanyi oyagala nobody Muganda kigosubira gwe manya muwagira nze simanyi nzembera nakawuka kale nzembera nakawuka lindo laba akalukana nayo oli mukwano gwa Keti Kavuma atamuwagira mukama wange si mukwano gwange naye amuwagira ate mukwano gwo ayinza okuba bo balina enkolagana bo nga bo ate njagala nnyo tugeneralizinge nga twogera tetagala nnyo tukole ki sijja kusaayo nti mmenyeyo Omuganda omwamuwagira nga mukwano gwo
nze nenkakasa omuntu omu gw'owangaala naye nga mukwano gwo naye ngenda mukubira mubuuze ebibuuzo bye kankuweeyo omulala mukwano gwe nnyo ate omanyi nange mukwano gwange weeri eri ekayunga sijja mwogera wano nze mbasiibudde nze ekindeese mbadde nkugamba mukwano gwo ow'ekayunga oyagala muddemu naye sowa mwogera kuba akwagala nnyo anti nze kyange kyekyo parliament nga parliament etuuleko ndimenge sideefu kyenzize okusabumiti nga sizze kujja mu lwali lungi luwanvu ekyo kyoyogedde kituufu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuva edda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kyensobola okukumira lwadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Iwe buzaako wachi omwana wo yafa balamu. Katonda zaako boneza nito manyi wachika bonda zaako bonereza. Oyina senti but you're not successful. Mbuza lwaki. Ku myaka balamu gye wandibadde najo ne senti. Wandibadde otulaga omukazi ali genuine ono wagenda amaka gange yono mukazi wange gwe nnina. Teri amanyi mukazi wa balamu. Teri amanyi mukazi wa balamu. Okula ngati n'obwa semakabu semakabu buyaggayaga tibwe wandibadde omwegomba teri nakati amanyi mukazi wa balamu kubanga lyabaddewo nga balamu teri amanyi mukazi we teri amanyi mwana wa balamu twamanyako ko omwe yafa ate nga nyina omwana yamusinga kwa balamu yasaddaako omwana we just kubeera ebisire babitex bali bamuyiseeko balamu n'osaddaako omwana wo ovine just because of possessions n'ebintu byensi era wasaddaako omwana wo toddanga mabega. You becoming successful every day, be successful. Na ebintu obimanyi ebivamu omuzigo oguvamu kusaddaaka abaana ogumanyi buuza katozi goti buuza katozi goti ate n'ekira balamu olina answers nyingi nnyo olina ebibuuzo bingi nnyo bitukuliko tulina ebintu nnyo twagala okusooka okumanya balamu kwa twali tukusiriikiridde ng'enfa ya leedi ekyalimu okubuuzabuuza enfa ya leedi ekyabuuzabuuza olina okuba nga girinako omukono kuba n'omukazi maama wa muzaala ge kennyini okufuna access mu ddwaliro gwe walinga family member nga apa meeting abantu abayingira mu ddwaliro mu kufa kwa Mboze Radio gwe walangira ensi gwe wali mu kufa kwa Mboze Radio gwe wali mu kubeera nga jjanja kimu wakyefuga ku Mboze Radio enfa ya Mboze Radio erimu okuyaggayaga wa Mboze Radio yali azoleza project ya tubonge naawe eddaka ey'omwaka ogwo waligenda okuddamu okukola era Mboze Radio yafata kulagala naawe neneebuuza Mboze bwe yafuna akabenje gwe wasooka mu ddwaliro wagamba amawulire gakusanga hoyima amuli nga bakusanze hoyima mwino Mboze Radio yagudde entebe ate wajja okubira mu ddwaliro nga gwe wasookayo balamu olina okubanga era olina omukono mu kufa kwa radio n'olaba abantu bagamba nti watta radio toyinza oba wamu benefit of a doubt ogamba